I've worked with Rosary, I've worked with Harmonize, then Mbosso, and other projects by the way, nina projects endala nyingi. Tufunulira otuuka e Tanzania otuukira wa? When natuukira ku airport. Ninva ku airport, nengenda ku apartment, ze baali batufunidde. We were 8 people, nga batufunidde apartments. Omuntu alengera akulengera ng'oli Diamond Plantumz ojja otya mu meeting? Diamond twandika n'okugenda nga sinaba kuva Tanzania. I mean kuva Uganda ogende Tanzania. We started talking with Diamond before. Since he's the CEO wa Wasafi, kyonna ekikolebwa bakimanyi. In fact, Diamond recommended Mbosso to work with me. Kuba artist wera abamwagaliza kirungi. So namugamba nti you contact Spice Diana on a song. Olujeba ku album. Era yamugamba na contactinga and everything started. Buli kimu kyonna kibadde bakola preparations, it's been Diamond doing everything. Kubanga ye boss waabwe, ye CEO wa Wasafi. So buli kimu abadde akimanyi. So tubadde in touch, we're communicating. So when we got there, nga tugekedde dinner, so he invited us to his house where we had a dinner and then after party. Then the picture you saw, it was in the office, his office, ku Wasafi. He requested to say hi to me before I go for the show. So, and then when I went to say hi, they were having a meeting. Of course, he paused the meeting, we talked, and then later, ninzirayo for a meeting that we had. Ebigambo bitambula Uganda Spice bamutututteko yegasse ku Zali. Naye bamututte. Namwogera nnyo just mwagala nnyo negativity. Buli kimu mukikuusa ku kibi always, you know. I'm an artist. I have to work with artists. I have to connect with artists. Kasa kibanga kinyamba nga kinyongerako. Okay. Yeah. So embeera etambula abantu balowooza neeraga okusinga na Diamond. Either wali oddukidde kola na Diamond, they didn't know that it's Mbossa. First of all, I didn't run to Tanzania like nina ebyokukola ndi muntu nanga ayina ebyokukola in my country. Wenva wano nengenda mu nsendera mba nina kyengenza okukola ate nga nteekeddwa okukikola. I was nava wano nga bambookingidde everything and bali bakolera ne ku schedule yange. So I gave them a schedule. Ngambagamba this time I'll be free. I can come down for a video shoot. Mbeera eyo bannayuganda otumanyi Spice asulawo ekiro ekyo is so tempting abantu balowooza oba olinawo wasula aw'enjawulo n'omukulu. Yonna gye nandisuze I think it's none of your business. Kasana banga naye baka nebaka bulungi n'enzuukuka. But nasula mu apartments ze batufunira. Because nagenda n'abantu 8 okuva e Kampala. My team, 8 people. Yeah, so the fena twandisuze mu nyumba ya Diamond. Kuna batupangiza apartments wetubadde tubeera. Nayo mama Rupi. Okay, fe tutambula gyo ne Sheikh America koma musajja omulombi wedwe mu kaseera kana kuba nti tuli mu ekisibo Sheikh America koma ekikuddamu kyo eri muntu yenna olina ebizibu olina ebisiraani amaka gaagana oli bweru toli wano Kampala wekwata nnyo Sheikh America koma omulombi wedwe okuva e Naluvune Nansana ye ali mu bitundu byawaawo Naluvune Nansana Wakiso mwekwata nnyo ajja kusomereddwa ebizibu byonna bikugweko. Okay, nkwebaza nnyo agiriko agyekomereko enkola video kosa Star TV program ekigunda tulinamu akanyomera wakenkola video so olunaku lwaleero exclusively vendo okuba nti Star Girl Spice Diana yes atabadde eggwanga lya Tanzania banji bigambo byogeddwa ne briefly mufunye shortly agezeko kutunyola obulamu butambula butya agenza ogende TZ nga ina collab etambula etubunye ufofu abasinga mu countdown mulabengeje mu gitali so mumbere no Spice Diana Star Girl nsawo uze kubajiriko bane mbabuzaako mwenna balamusiza tuli mu kisiibo alhamdulillah bagaliza ekisiibo ekirungi mwebale kwekuumira ku program eno mwebale kwera ku YouTube channel ya Rupi mwebale nnyo. Okay. Star Girl ndeka tutunulire how comes ogende Tanzania abantu ebigambo byali otuuke ote Tanzania? Tanzania tunolimba ne Mbosso litwakola naye olimba olwo just nali ku album. It wasn't something like nti oba lwange wachi he contacted me for a song okubanga aluteeka ku album ye ne tulukola ne luggwa. So management ye yali etegese album launch nga nogenda ku album launch okuyimba naye olimba olwo no shooting a video naye waliwo okufa kwa president wawe Magufuli may he so rest in peace. So ne ba postponing buli kimu ne tutasobola kugenda so still ngera programs bazina so ne baddamu ne bagula tickets and na buli kimu bakola preparations ne ngende Tanzania to shoot the video.
Mbosso omuyimbi wa kubiri wa kusatu kuba twalingira mukyalo no gwakola naye wane Rosario. Rosario naye watize yeah. I think wa kusatu muba nkoze nabe Tanzania. Mbosso wa kusatu. I've worked with Rosario, I've worked with Harmonize, then Mbosso and other projects by the way, nina projects endala nyingi. So tunoli otuke Tanzania otukira wa? When natukira ku airport. Nimva ku airport nengenda ku apartment ze bali batufunidde. We were 8 people. Nga batufunidde apartments. Satu like twala abantu munana crew yange je nava naye. Tambulanga professional, tambula n'abantu bangi. Definitely buli muntu bwalina tambula kuba buli mwa bakune kyakola cause ngeje nalingenda okola video shoot na inako glam team yange. I feel comfortable nga nkoze n'abantu benkola nabewaka okufuna ekintu ekirungi, so they were okay with that. Okubanga batulabirira ffenna n'okukola buli kimu ekyetaagisa for that. So we travel there ne tutuukayo tukira ku apartments zaffe. So otuuka Mbosso engeri gyali under Wasafi Records, omuntu akulengera ng'oli Diamond Plantumz ojja otya mu meeting? Diamond twandika n'okugenda nga sinaba kuva Tanzania. I mean kuva Uganda ogende Tanzania. We started talking with Diamond before. Since he's the CEO of Wasafi, kyonna ekikolebwa bakimanyi. In fact, Diamond recommended Mbosso to work with me. Kuba artist wera abamwagaliza kirungi, so namugamba nti you contact Spice Dana on a song olujoba ku album. Era yamugamba na contactinga and everything started. Buli kimu kyonna kibadde bakola preparations, it's been Diamond doing everything. Kubanga ye boss waabwe, ye CEO wa Wasafi. So buli kimu abadde akimanyi. So tubadde in touch, we're communicating. So when we got there, nga tugekedde dinner, so he invited us to his house where we had a dinner and then after party. Then the picture you saw, it was in the office, his office, because Wasafi another lady. Yeah, there was a meeting. Yeah, there was a meeting that was taking place. So when natuka ku Wasafi, he requested to say hi to me before I go for the show. So, and then when I went to say hi, they were having a meeting. Of course, he paused the meeting, we talked, and then later, ninzirayo for a meeting that we had. Ebigambo bitambula Uganda Spice bamutututteko yegase ku Zari. Naye bamututte. Namwogera nnyo just mwagala nnyo negativity. Buli kimu mukikuusa ku kibi always, you know. I'm an artist. I have to work with artists. I have to connect with artists. Kasa kibanga kinyamba nga kinyongerako. Okay. Yeah. So embeera etambula abantu balowooza neeraga okusingana Diamond. Either wali oddukidde kola na Diamond, they didn't know that it's Mbosso. First of all, I didn't run to Tanzania like nina ebyokukola ndi muntu nanga ayina ebyokukola in my country. Wenva wano nengenda mu nsendera mba nina kyengenza okukola ate nga nteekeddwa okukikola. I was nava wano nga bambookingidde everything and bali bakolera ne ku schedule yange. So I gave them a schedule ngamba this time I'll be free. I can come down for a video shoot. So it was actually Mbosso to come to Uganda okola video shoot. Naye since yali mu preparations za album launch ye, every day abadde akolanga video shoots. Nemaga okay, I'll come down to Tanzania. So sagenda mbungenze kunoonya collabo oba kiwedi navaano nga nina collabo ne Mbosso, navaano nga njogera ne Diamond on the same project of Mbosso kubanga ye boss wa Mbosso. So there's no way I couldn't meet him ngeze Tanzania. Mu mbeera eyo bannayuganda otumanyi Spice asulawo ekiro ekyo is so tempting abantu balowooza oba olina wasula aw'enjawulo n'omukulu. Yonna gye nandisuze I think it's none of your business. Kasana banga naye baka nebaka bulungi n'enzuukuka. But nasula mu apartments ze batufunira because nagenda n'abantu 8 okuva e Kampala, my team 8 people. Okay. Yeah, so ffenna twandisuze mu nyumba ya Diamond. Ffenna batupangisiza apartments wetubadde tubeera. Tutunulire Spice Dana okugenda e Tanzania okola oluyimba luno. Tutunulire odi ani akusaba beba kusaba ogwo abasaba. Oluyimba I knew Mbosso nga artist wa Wasafi, but nali njao nefuna a call from a friend ali Kenya bamita Willy Tuva, is a presenter. Nankubira nangamba Spice, there's an artist from Tanzania amita Mbosso wa kunoonya. Konza oh really? Nangamba is it fine if I give him your number? Nemuga kale, that's okay. Mbandi yao there's a person omulala wana Uganda naye nangamba kintu ekimu waliwo Mbosso akunoonya ayagala kola na oluyimba. Nemuga okay fine, let him contact me twogere. So Mbosso nancontactinga after getting my number nangamba nti alikola ku album ye abadde ayagala mbeereko ku album ye. Yeah, so nemuga I think that's fine. Okay. And nampereza oluyimba
actually era amanyi ngenda musaba sente because normally omuntu wakutukirira for a collaboration it's either akyagadde mukole oba agamba okay you pay me, it depends mukolaganyi bwemwogedde. So he was happy that I accepted nga simuwadde na buzibu. He sent me a track, I did my part, nemusindikira. Then ngategeka album launch na contact nga nangamba nti management yange badde yagala ojje ku album launch tuyimba kayimba kaffe ffenna. He was actually flying all the artists balina ku album launch ku album ye bajje ku album because ku album ye kuliko Mr. Flavor we Nigeria, kuliko n'omuwala omulala era still mu Nigeria. So tebajja because album yali postponed kufa kwa Magufuli, so it was postponed, but still nangamba wadde tuongeddeyo album launch, we still want you to come for the video shoot because nandyagadde okujja Uganda tukole video but ndi pushing album ate ndikola videos back to back. Nemuga fine, just do the needful, I'll come down to Tanzania. Okay, tutunulire Wasafi and Records jiwabadde walonze mumbosa yiko kola oluyimba naye waliyo collaborations etsuubira endala nga ne Diamond mwali obatali tutegere banayiga manyi beesungire ddala si kibi okwesunga beesunga. I have projects zenkozeeyo era nnyingi nnyo ze mbadde nkolanga, so just stay tuned, njazibawo era zammwe ate ngenda zeeyimbira. So in case of anything I have another collaborations from Wasafi, but mujaziraba when the time pipeline comes. It's already done, but okay, when the time comes to release you will get to see. Okay, nga tunakuba nga tukuta Spice abantu Tanzania labikanga nada mu kitimba oba ku social media following ekuze nnyo chechi kuza Tanzania wa interacting am ne Diamond Platnumz ogenda ku map ndozi ya East Africa era olabanga Tanzania yesinga obunene yesingamu abantu abangi, population nene nnyo tosagigeragene na Uganda, kituukira da Uganda kasikatono nnyo ku Tanzania. That's one. Ekyokubiri, internet yaabwe ya layisi nnyo, like nnyo nga bw'owulira. Internet ya layisi nti buli omu asobola okwaffordinga internet, omu asobola online, omu asobola ku social media. So it's very very easy of pushing whatever they are pushing on social media. Kivola nti no ewaabwe asinga ina milioni 12 fe waffe asinga ina milioni 1 followers on Instagram okitegeera naye kisinziira buli nsi n'ebyayo. Kati fe internet yaffe ya bei batekako emisolo ku internet OTT waali ebyekisiru negundi kadata kadduka bakasala kwegamba bo bali awo tufiiriza bufiiriza naye eri ewaabwe babaagaliza mu buli kimu. Abakola online bakola because ensi yaabwe baagaliza. Then I was even told bagezaako kwongeza internet abantu ne beekalakaasa ne bagizaayo back to how it was. Okay. So I think bye bimu ku lwaki gundi yaabwe eri high following yaabwe. Then nature music wise I think those guys put in a lot of money, probably maybe they have it, you know. Okay. Tutunulire Spice wotunulira engeri aba Tanzania n'aba West Africa jaba promoting music. Are we yet there engaged promoting tuba tukoze collab njaka kuba wotunulira ulone Harmonize at least lulaga nti yajja wano ne mukola nawe n'ogenda ne mukola collab n'etambula yinza okuba te hitting abantu gye bagisubira but promotion strategy labikanga yaluwo. So promotion strategy yaabwe ne yaffe kiri kitya? Of course buli nsi n'ebyayo like I've told you. Okitegeera kati ffe tulina pushingira nnyo ku ground twatwaga olimba lukole waneeno TV radio biki cause internet yaffe eri kula bukuzi ntono kyova nti ne views zaffe zibeera wansi kuki kuzaabwe bo bakuhitinga emitwalo 3 milioni 10 plus because bangi okitegeera ate ne okuba nti no boogera Oluswahili lwogerwa ono tulina boogera Oluswahili Tanzania yona mu East Africa ate East Africa nene singa naffe osanga twali twogera Oluswahili shandibadde kyangu pushing music. So language barrier we ya naye tusumbuwa mu nnyonnyo because Oluganda fefe kabogera Oluganda naye Oluswahili Kenya erogera, Tanzania erogera, Burundi bogera Swahili, Rwanda bogera mu Swahili, ne wano bogera Swahili. You know, that's another problem. And then which other problem? Opoza mbuza kibuzo ki? Promotion strategy nyimba nti zikole ezaffe zetukoze nabo na collaboration. Anti cha language barrier nga bwe mugambe that's one. Then nature achibeera cha internet okubanga yaffe expensive. We can't hit the views boze bafuna cause internet yaffe ya bay omuntu ogenda ku YouTube agamba ha bane ka data kange bagenda katola. So limba jadulinda ku TV either. Ate ngo library ngalumwadi. Yeah, ate nature kati bankugambe ntya
those guys put in money like bwenkugambye nti bo bamanya nti bafata namanya nti no kati ngenda kuva wano ngende ba Russia oba ngende Italy nkole video then kwegamba bakyobudde atikamu sente and kwegamba balina be supporting bali wamu naife tuli tuti Spice walabikira ku radio emu ngakola interview Tanzania Wasafi abakubuuza are you single presenter n'ogamba you looking up to him lwaki yambuza who are you yambuza chi I don't remember how he who are you seeing yambuza who are you seeing I'm seeing you era nange wombuza ani golaba right now era ndaba gwe so unless single but the straight no ngamba so that's are you seeing someone I'm seeing so many people wochija no chiteka direct translation era wongamba who am I seeing kati there's my brother there's Alan, there is you here. So kuleka ngamba who are you dating? So I know kubuza who are you dating? Rabo yachimbuza ne mugamba nti nzo bulamu bwange buli private njaga nyo bukuma private because olumu abantu kasamanya about your private life they use it against you they focus on it and leave the music atenzinga abantu amanyide ku music wange and that's what I want them to know. Okay, Spice nga nkutasijja kumalya nnyo budde kasita Bannayuganda bawadde ekyali etized we Tanzania project tubadde ne I'm ready abadde akyatuvuga wano mpola mpola ekipya ekiriwo n'obako obusemere kuva eri Spice Dana tukute obuki ekipya ekiriwo okuva eri Spice Dana ekijja kuba tubadde ne I'm ready akyatuvuga ku number 1 kwali so ekipya ekiriwo ekijja okuva Stagia gyali I have a lot of stuff na collaborations wano ewaka outside home I have singles nina kayimba kwata tujoge it's a piano beat check it out guys abagala that kind of vibe omanyize ndi muntu ali versatile I want to try new things so a piano beat is still on I don't know if I'm shooting the video because it's something I did as a vibe not really ochitegera the songs you do nga church causing a vibe luberewo abachinyumirwa tachinyumirwa alinde ekirala so that's the song but it's a good song it's a vibe like chintu chanjawulo so nina nendala like I have a lot just ndikulaba which one to release first but soon wobera ku social media zange you'll know what I'm doing next. Yeah. So nga tudduka Astagialo kikubye kintu kyambuse tulaba di Spice Diana mu kampu ejalimu obwomu nga naye akoze kyalabye Tanzania na recruiting ku maji just ndi chilowoozaako nnyo it's something I want to do ate kivola nti nze I take my time sagala kubeera nga ebyawana ebibaddewo oleeta omuyimbi enkya temuli mwenna okitegeera so I'm taking my time ngendo kikola nga nina experience nga nebuuzizaako ku bantu abakikoze yes like I was talking to Diamond nangamba nti nze neoba omuyimbi avudde mu Wasafi sigwamu maanyi nsigalira ndeeta abaliwo ne mbateekamu ssente n'obudde ne bakola like ye muntu abamanyi business kati wano fe omuntu omuyimbi omu akudisappointinga ng'obyesonyiwa ngogamba asibiddamu mutadde musende zange nyingi kati n'omulala gye naye muteekemu ate naye agende kwegamba oyina obisooka n'oyiga how to do it not just doing it for so I'm that person naye nga it's in my plans I want to do it I want to manage an artist kubanga mpulira nga nsobola nnyo naye kitwala lot you have to be omuntu ayagaliza kitusookera ddala ate nga ne business ogimanyi on experience ate nga olinamu ne kasente kubanga you have to do videos for this artist you have to push them so nabe notereza first and then I look at that. Okay, nga tudduka nsabe akapeera kambosa oba nsabe kana akafe kam ready nsabe kapeera ki kayimba bakalabe bawe yes bamulabe amuwuliriza kayimba kanga kanuma oba tekatambula oba tetwakapushinga abafuna bampe abafuna munanga abafuna that song was nice naye olimba lwagira mu kaseera akabi corona oh my god corona yali atandika bwat batugudde nga teffe tu releasing that song abantu bali focused ku mbeera yali banyigiriza kwegamba so there was nothing like pushing a music but you need to cut season so abafuna is a very nice song you guys check it out luli ku YouTube channel yange naye era luli mukula mpola lulina audience yalo teri luyimba lubi era olimba wabeerayo omuntu omwalwagala ne bate lutambudde as far as jolowooza lujagenda there are people that love the song at heart yes. Check it out guys on my YouTube channel you'll enjoy it nga tudduka wayize ku Luswahili
naizemu tubulize bantu babuze ai badange mambo vipi uko vipi poa uko sawa naye ngenda yigira ddala watu wasalimie wa Tanzania kwa Tanzania andika okay mumbere ndo abale spice dana ngatuwa atu mu lugendo lwe lwatambudde TZ so ebikamu byonna bibadde byogerwa business ate yagenze kuba nti afocusinga ku kintu kukyongerayo Stargal brand kuba nti yambuka ne management yagenze nayo gobadalooza kintu kiri kitya kintu kiri wamu akyali wamu atembere tambula so thank you so much okubanga okijiriko kona kada ku subscribinga ne wali program ekigunda tutambule mpola kinyume ne kuchina katonze mulana Metro FM yes nga tubale nyimbe zisinga okwocha Rupi Stigma Sudani Alan Cruz oyo njagala item lwa kuba ino kokola nyingi kuchina katonze mulana ajja kudamu item yasita semba item kwa Josted tuchoche tushayagala nkokola bane tuzilekera hawo yakube nkokola migati anjiraje jamiyadi tokiulide wano ajajikuwa okay enough nayo mama Rupi okay fe tutambula jo ne Sheikh America koma musajja omulombi wedwe mukasera kanaka kuba nti tuli mu kintu kyedduwa oba kiri mu kintu kyekisibo Sheikh America koma ekyo kuddamu kyo eri muntu yenna oyina ebizibu oyina ebisiraani amakaga agana oli bweru toli wano Kampala wekwata nnyo Sheikh America koma omulombi wedduwa okuva Naluvune Nansana yali mu bitundu byawaawo Naluvune Nansana Wakiso mwekwata nnyo ajja kusomereddwa ebizibu byonna bikugweko thank you so much